obadde okyangamba nti bwe tuba bakutuuka awo tubeere ne sitanga ali mu liigi ennene ng'ali mu ttiimu ennene nga ne mu ttiimu ennene atandika omupiira kiki kye tulina okukola consistency gye tuba tutandika nayo ekisooka eri abazannyi baffe enteekateeka yonna ey'abasambi baffe tuleme kusooka kulowooza nti babi nnyo ate tusooke tuleme kulowooza nti batuuse abazannyi baffe ekizibu kye balina batuuka mangu tuba twakalaba Travis ku kulabu ya Zamalek emyezi 6 ng'olwo atuuse n'okudda aze tetumanyi kiki kiddako naye abazannyi bw'otunuliramu Onana gwe njagadde okuwerako ekyokulabirako ng'entandikwa Onana bw'ajja n'abeera ku kulabu ya Ajax egambibwa okuba nti yatwalibwawo ye Samuel Eto'o ng'atandika ajje ku kulabu ya Ajax Amsterdam ave ku kulabu ya Ajax agende mu kulabu ya Inter Milan azanye Champions League final ajje ku kulabu ya Manchester United gy'omubalira ebintu eby'olubatu byakoleddeyo nti bino birungi naye okuba nti abawagizi ba timu Manchester United wano mu Uganda bakyamulowoozaako era balowooza nti beetaaga okujja okumulaba ku kisaawe kiina ekifaananyi kyekisinga n'olwekyo consistency bw'ebaawo obutatuuka mangu eri abazannyi baffe okwongera mu nteekateeka ennungamu wano mu Uganda facilities tulina okuba nazo ezisobola okukuza abazannyi abo ne batambula tutandike okuyiga emitendera emituufu wa gye tuyisa abazannyi baffe okutuuka ku ddaala eddene emitendera emituufu ekisooka tusooke tutegeere ne ba agents abatuufu omanyi nti agent akuguza omuzannyi omukyamu naye gwe nolowooza nti abutubalabi nga tonnagenda owafula babaleetera oli nga baagala ono bibaddewo gundi akyayogera fagino olwaleero bamuguza bebe babayo agent ajja n'akuguza omuntu n'akutetenkanya oyo naaba ng'ayiseewo anditi nti bebe bamuguza nga mukyamu naye n'agenda ne kikwatayo bukwasi naye nga babaguzizza omukyamu n'olwekyo ne ba agent abatuufu tubeetaaga tubatuukako tutya kyekiseera nti abazannyi abamu lwakuba nti ekyennaku nze kyendaba waliwo Coach Sali oyo nanzoza nasooka mulaba mu kusomera Dynamic SS mwaka nga ogwa 2008 kati oyo Sali muleke oyo Sali yalinga odi Kampala nagenda ekitene kati ali Bukeddeya naye waliwo Coach Sali gwe bayita Coach Sali Pere I think lyerinnya libamu yes bamukazaako lya Pere oyo yaleeta ndowooza ba Edi Mubiru okubajja ku ssomero lya Buddo Junior alyoka amuleete Edi Mubiru oyo alyoka jazanye ekitende awo yaliko ne kapiteni ndowooza wa under 17 Edi Mubiru oyo golo yali amanyi weeri mu 2008 Edi Mubiru oyo mujjukira azanyirako n'essaza lya Kooki naye oyo Sali gwe njogerako nakweza alina akantu keyayogera ne mpulira nga kanyumidde n'agamba ndi naye omusambi w'omupiira gw'ayagala okubeera omusambi w'omupiira kijja kitya nti oyagala okuromansinga essimu y'essaawa 3 n'ambirira naye nga tosobola kuromansinga mupiira ssaawa 2 naye ate oyagala obeere ku ddaala erya waggulu kyanjawulo mukko olina okuteekayo ebiseera olina okwefiiriza ekirala liigi nga bwe tugibeeramu eyaffe ya Uganda yatandise eggulo tugikkirize nti kati eno yeri giwentandikidde era yentuusa ku ddaala eriddako mu bubi mu bulungi bwayo gikkirize nti kati awo ozannyira omupiira wewa kutwala ku ddaala eddala sooka olowooze ku yo lowooza ku yo kuba kati mwozannyira essaawa zino kasise ekiro ekikeeseza leero nga bakuba ttiimu ya Yora egole emu ku bwereere eya Saidi Mayanja mu dakiika eya 29 gole yasoose mu season eya season ewedde yajja mu dakiika ya 15 yateebwa Dennis Omedi ng'agiteeba Villa gole yasooka ya season ewedde eno yazze mu dakiika olaba ekifaananyi ekyo omanyi wali wadde oyogera ku buwagizi watwat olaba ekifaananyi ekyo ekyekiro era Bob singa asobola n'atuleetera n'ekifaananyi ekya kesise yasambanga ku ssaawa 10 ebifaananyi ebyo byanjye omanye kati bitwerabiza n'ekifaananyi so njagala bwana Bob akole atuweerezeyo n'ekifaananyi abiteeke mu sprint olabe enjawulo y'okusamba nga abantu banyuse n'enjawulo y'okusamba nga abantu omanyi nti twatandise ne karakita eyaffe okugikkiririzaamu ey'emipiira gya weekdays egya cranes
atenga gyakiro kati ng'ogwaliwo ku Monday naye gone are the days nga mbutuufu omupiira oguteekayo nti gwa Lwakutaano nagwo n'otalaba bantu ekyo kibadde kyajja kyova olaba twatuukako okulowooza nti liigi eno obutalaba abawagizi mu bisaawe lwa nsonga lwaki ezannyibwa mu weekdays ate abazungu bazannya wiikendi ffe twatuuka okufuna n'endowooza eyo naye ng'ekituufu ndowooza bwalinga budde bubisi nnaku mbi ye yalinga enjawulo so ndowooza liigi gikkiririzeemu nti liigi gy'ozannyamu amazima amatuufu yeekutuusa ku ddaala eriddako mu kaseera kano ekyennaku kizibu nnyo okulowooza ku muzannyi yenna Ssebunya n'abatulaba avudde mu liigi ya wano eya Uganda n'agenda mu myaka 10 egisembyeyo n'agenda n'abeera progress mu liigi za Bulaaya ye n'atambula tumunoonya n'atubula ojjukira ndowooza omuzannyi alabika nzijukirayo David Obua n'agenda ku kilabu ya Hearts paka lwe yagenda mu administration problems ezo ne bagitwala negenda mu administration we yaviirayo nakita ate teyaddamu kuzannya mupiira walala wonna Sekajja najja ku kilabu ya Salzburg alyoka agende New York Red Bulls alyoka agende eyo abantu abatambulidde mu Bulaaya Majidu ne kati bwe twogera ku myaka 15 egiyise emabega tewali Kisoluwaga agenda kukoma waazanyira kilabu ya Wakiso Giants nga bwe nakirabye bangambye yafuna obuzibu n'abatamanya ngamba abamukuba omukono ne guufuna obuzibu yensonga lwaki ndowooza tagenda kwanguwa kukola ndagaano na Wakiso Giants naye Luwaga ebbanga lyamaze okuva mwaka gwa 2012 gy'emyaka 12 ku lukalu lwa Bulaaya ng'azannyire yagenze Israel yagenze Portugal kuva lwe yagenda mu klabu ya Lexoas mu 2012 mu Portugal ekyamazima Alex Kakuba Patrick Edema bonna bagenda ne tunoonyeza penetration yaabwe mu liigi ennene ekyagaanye bwe kiba nti ne liigi ye Portugal kilabu ennene penetration nayo yagaana kubanga bw'ogende Portugal tufunye aba penetrating okujja mu liigi ennene Premier ono Joel Kitamiriki yali akulidde mu academy ya Chelsea yali abadde actually